Pastor Aloysius Bugingo bwetwogera kati ensonga zimutabuseeko Uganda emufundiridde era bw'atyo addukiddeko bajjajja. Yeeyita Pastor ate addukidde mu ssabo era ono bamukwatiddeyo ng'alina byagezaako okutereeza mbu abantu bave ku mulamwa ogw'okumubuuza omukyala eyafiira mu kyaki yafa atya. Abantu abadde baagala okubannyonnyola wetuukiridde enkyaleero ng'ate Pastor ebigambo bimuweddeko era nga kyolaba awo akakamwenyumwenyu mbu bajjajja bamugambye ensonga zonna zigenda tereera. Abantu abamutaddeko omumwa bamuveeko kirutamanyi oba kinaaba kituufu naye nga baganda bange mikwano gyange ensonga zeezo. Aloysius Bugingo addukiddeko mu ssabo. Uganda ebadde emufundiridde abadde akyalina kyagamba bantu kubanga buli kimugambwako kiri ku likodi, buli kimugambwako kirabwa era buli kimugambwako naye akimanyiiko. Abantu abawera mu 5 be bakafiira mu kyajja Pastor Bugingo wabula mbu mu mawulire mwalabikamu omuntu omu eyali driver we mbu baamukuba amasasi ate nga naye bw'obitunuulira n'obigattagatta story yonna mpange bupanzi. Kale nno bannange baganda baffe mikwano gyange ge mawulire genjagadde obbawa muneegatteko ate tugende wa Pastor Aloysius Bugingo. Laba vidiyo yange eno amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe. Kaakati ndabye sitole ya Pastor Bugingo mmwe mwakazaako Haji Bugingo nga omuvubuka ono gwe bayita Uncle Bin ng'agitottola ng'atottola ebintu bingi nnyo ebikwata ku Pastor Bugingo naye nze ate ebisinga nze tebirina makulu gye ndi. Nina ekintu kimu kye napiikinzeemu ate nga nange kibadde kinnumidde ebyeya ng'omuntu eyabeerako mu Makerere Kikoni B ewali kyaki ya Pastor Bugingo era ne ngiyingiramu emirundi n'emirundi. Nina ekintu kye neetegereza nga simanyi nti n'abantu abalala bakiraba. Kaakati Pastor Bugingo ono afaanaganako ne Uncle Gashumba oba gwe muyita Frank Gashumba abasinga mwamukazaako nti Kasabbuuni. Abasajja bano eno balina ekibafaanaganya. Gwe tolaba Uncle Gashumba okubanga ajereegerera ba boyfriend ba muwala we, buli boyfriend muwala we gwafuna ono abeera abajereegerera lwa nsonga sigamba mbu nno abeera abaagalamu nnyo ssente yadde nga tukimanyi mbu nno ne ssente nazaazaagala. Naye abasajja banene balina akabinja ke bavaamu kalinga nga ka tribe ndowooza beeyita bavandimwe. Si Banyarwanda bonna bano balina akabinja kaabwe era nga ne Museveni yennyini tukimanyi nti nno mwava. Abasajja baneeno babeera basosoze mu mawanga kibali mu musaayi. Kaakati ono Uncle Gashumba bwe era bwe mulirabanga muwala we afunye boyfriend nga boyfriend ono ava mu kabinja ako ne bwali bayala ono agenda mwaniriza. Naye ono ajeregera ba boyfriend ba muwala we simanyi ono alinga nga kkoni simanya biki lwa nsonga musosoze. Alaba ono muwala we aba boyfriend baafuna tebamaakinga n'ekyabano bo baagalira ddala kubeera nga beewasaamu era nga beeyagala bokka. Owa tribe endala ne bw'obeera oli otya tasobola kwagala era y'ensonga lwaki ojja basanga ng'avuma Kyagulanyi nga Kyagulanyi ne bw'alikwata ekyapa ky'Emagere n'akimukwasa era alisigala amuvuma. Kyova olaba nga bagenda ne bagamba mbu nze simanyi ampagira Besigye naye nga Besigye bamuliira munda era bamaliriza bali wa muhoozi kubanga ono ye munnaabwe. Mu kalica yaabwe bano tebalina muntu mulala gwe baagala owa tribe era kambannyonnyole mumanye obuzibu bw'abano abantu mulekerawo okuleekaana nabo. Nze mbawulidde ebbanga lyonna nga mugezaako basabula mubasabula mugalwaki bano kibali mu musaayi. Nze kyova olaba sibamalirako nnyo budde era bwe nkola eno vidiyo siriddamu boogerako. Bano beetwala nti bo bali superior okitegeera, beetwala nti abalala tebasaanidde, beetwala nti balina kubeera waggulu mwe mulina kubeera wansi okitegeera. Kaakati n'akeera enkya n'akugamba nti kano akavubuka ka Bobi Wine ke bayita ka Bobby Yanga olw'okuba Bobby Yanga munyankole tagwa mu kali akabinja kaabwe mbu keetaaga kkomera era n'abeera mu kkomera. Mbu simanya ono Nadduli Jakana Nadduli mbu kyetaaga kufa kati Jakana aliriddawa. Bakkiririza mu kusiba, bakkiririza mu kutta ate tebasonyiwa. Bw'aba akwinako akadubudubu ajja kunoonya ne wegiribeera myaka emeka kati keekano akabinja k'abano abantu. Kaakati ono bwe nzirayo ku ono Pastor Bugingo
Passa Bugingo ono ayogera n'ebintu bingi, buli muntu amuvuma ng'oggyeko bano ababeera mu aka katwaibu kaabwe oba akabinja kaabwe. Era mu kyaki ye nze munne nakyetegereza 95% bano abantu era baba mu kabinja kaabwe yonna gye bafubutuka bwe bajja balina option emu kugenda wa Passa Bugingo ye pasita waabwe. Passa Bugingo ne bwagezaako n'avuma omukyala n'amuwemula n'amutyoboola abagamba kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi oba kikubireko mu ngalo kino kyenva okwogera era zino endiga zikikubira kubanga ono ye munnaabwe bo basosoze era ne bw'obasanga ku bizinensi bo babeera beegulako bokka babeera bakuŋŋaana bokka kubanga basosoze. Olumu abamu nno beerimbika okuba abanyankole naye ng'ate muneesi banyankole jasi bavumaganya abanyankole bano balina akabinja kaabwe mwe bafubutuka oba okitegeera buli omu bamulaba nga ye tasaanidde ne bwakola ekibi era basigala beebeererawo tasobola mugamba nti nno okoze kibi bo bakkiriza mu kutta era ndowooza olabye n'ono omuvubuka bwe yakubye odiyo obumutiisatiisa bw'olaba zino accent baziyita accent engeri luneno engeri gye boogeramu olulimi Oluganda era omumanyirawo nti nno bava mu ako kabinja. Ate bwe twogera binene ebintu mugamba nti ffe basosoze. Nedda si ffe basosoze era tetusiga bukyayi. Iffe tugezaako okugamba nti mu mwaka guno oba mu kyasa kino ekya 21st century tetwetaaga kuba na busosoze mu mawanga kuba ffenna tuba bannansi ffenna tulina okweyagalira mu ggwanga. Naye bano ate bba basiga obusosoze ate ne mubajjako amaaso bayingira eggwanga lyaffe ne beetaba mu byobufuzi byaffe era kati be batusalirawo. Okugenda mu ggwanga eddala si kibi, abantu bagenda mu mawanga amalala naye ekizibu kyakugenda mu ggwanga ddala n'oyingirira politikisi waabwe n'omuyingiramu ate n'otandika okusalirawo bannansi. Naye bano eno be batusalirawo. Ekisooka batufuze bubi, ekisooka banyigiriza, ekyokubiri tebakkuta. Era njagala mbagambe baneno nga ne Museveni kwe mutadde mukana akabinja mwe bava. Obuzibu bwabwe tebaagala whistleblower. Buli oyogera bino ebintu ng'olaba balaba ogenda buusa abantu okubategeera ki kye bali nga batandika okunyigiriza batandika okwagazisa entaana nga batandika okugamba oyo omuvubuka mubeera nange banda bano balaba neetaaga kufa oba okitegeera. Tebaagala whistleblower mu nsonga zino eno n'ekyo nniiza obagamba munnaye ensi esirise busirisi oba okitegeera. Abantu baabakoowa ku ngeri gye munyigiriza abantu baabakoowa, abantu tebabaagala. Gwe Pastor Bugingo olw'okuba nti muli basosoze ne Frank Gashumba mutambuza obusosoze ate ffe tugezaako kulaba nga mbutuufu tumalawo obusosoze oba tuvumirira obusosoze. Gwe mulimo gwe tukola si ffe abasosoze. Bye mugamba osiga obukyayi mukama mmwe yennyini Museveni ne mutabani we ne famire ye be basiga obukyayi kubanga tukimanyi bulungi nti mutufugidde mu divide and rule. Divide and rule kitegeeza mu lulimi olwangu kitegeeza kusiga bukyayi nti nno ogenda kuddira omunyankole omuteerewo embeera nga takolagana Muganda baleme okukwatagana gwosobola obbafuga. Ogenda kuddira omulokole n'omusiraamu nga tebazeekwata okitegeera. Okukikola ekyo olina obbasigamu obukyayi ate mmwe kye muyinamu experience kye muzze mukola emirundi gyonna. Kati kunze ayogera avumirira obusosoze mu mawanga nammwe kennyini abakola kino kye bayita divide and rule kye nkunnyonnyoddeko mu lulimi olwangu ani asiga obukyayi? Abasajja baneeno be basigira ddala obukyayi bo bajja ewaffe n'ate wane waffe batusosolerawo ne weebuuza nti ffe tuli kuki? Kati n'olaba waneeno Abaganda abasajja batusosola wano mu Buganda naye n'olaba Abaganda simanyi abataka simanyi abakulira ebika bya Buganda bonna beekulumuludde bagenze ewooli asingira ddala okusiga obusosoze wano. Asinga otuteekawo embeera nti omuvubuka w'ekkoki beesinkana n'Omuganda owawana e Buganda balina kwekuba miggo naye ng'oli yennyini yataddewo embeera. Kati bano asimanyi abataka ba Buganda biki ebyo kyovula ne Kabaka omulembe yagukwasa ffe abavubuka kuba akimanyi ffe bw'olemera ku nsonga oba ogiremeddeko. Bano tebasobola kutuuza meeting naye gaa ne tumazeewo tutya obusosoze basalawo kwegatta kw'oli omusosoze. Ffe naawe tuviirayo ne twogera bino ebintu. Kati mbabuulidde problemu ya Pastor Bugingo, problemu ya Uncle Gashumba,
newe muli bafiirako kibali mu musaayi bo basosoze oba okitegeera bo basosoze era tebagenda kutwagala muno baagala whistleblower buli oyogera bino ebintu ng'olaba balaba ogenda buusa abantu okubategeera ki kye bali nga batandika okukunyigiriza batandika okwagazisa entaana nga batandika okugamba oyo omuvubuka mubeera nange banda bano balaba neetaaga kufa oba okitegeera tebaagala whistleblower mu nsonga zino eno naye kyenniiza obagamba munnaye ensi esirise busirisi oba okitegeera abantu baabakoowa ku ngeri gye munyigiriza abantu baabakoowa abantu tebabaagala gwe pasita Bugingo olw'okuba nti muli basosoze ne Franka Gashumba mutambuza obusosoze ate ffe tugezaako kulaba nga mbutuufu tumalawo obusosoze oba tuvumirira obusosoze gwe mulimo gwe tukola sifa abasosoze bye mugamba osiga obukyayi mukama mwe yennyini Museveni ne mutabani we ne famire ye be basiga obukyayi kubanga tukimanyi bulungi nti mutufugidde mu divide and rule. Divide and rule kitegeeza mu lulimi olwangu kitegeeza kusiga bukyayi nti nno ogenda kuddira omunyankole omutere w'embeera nga takolagana na muganda baleme okukwatagana gwosobole obbafuga ogenda kuddira omulokole n'omusiraamu nga tebazeekwata okitegeera okukikola ekyo olina obbasigamu obukyayi ate mmwe kye muyinamu experience kye muzze mukola emirundi gyonna kati kunze ayogera avumirira obusosoze mu mawanga nammwe kennyini abakola kino kye bayita divide and rule kyenkunnyonnyoddeko mu lulimi olwangu ani asiga obukyayi abasajja baneeno be basigira ddala obukyayi bo bajja ewaffe n'ate wane waffe batusosolerawo ne weebuuza nti ffe tuli kuki kati n'olaba waneeno abaganda abasajja batusosola wano mu Buganda naye n'olaba abaganda simanyi abataka simanyi abakulira ebika bya Buganda bonna beekulumuludde bagenze ewooli asingira ddala okusiga obusosoze wano asinga otuteekawo embeera nti omuvubuka w'ekkoki beesinkana n'omuganda owawana e Buganda balina kwekuba miggo naye ng'oli yennyini yataddewo embeera kati bano asimanyi abataka ba Buganda biki ebyo kyovula ne kabaka omulembe yagukwasa ffe abavubuka kuba kimanyi ffe bw'olemera ku nsonga oba ogiremeddeko bantu basobola kutuuza meeting naye gaa ne tumazeewo tutya obusosoze basalawo kwegatta kw'oli omusosoze ffe naawe tuviirayo ne twogera bino ebintu kati mbabuulidde pulobulemu ya Pastor Bugingo pulobulemu ya Uncle Gashumba newe muli bafiirako kibali mu musaayi bo basosoze oba okitegeera bo basosoze era tebagenda kutwagala munoonye engeri ndala gye mudiringa nabo mukimanyi bumanya nti bano mbabagambye bano basosoze oba okitegeera era byonna bye bakola bya busosoze bonna be basembeza ne mu environment zaabwe zibabeera mu society zaabwe simanya kyaki biki basembeza bali abakabinja kaabwe nkugambe Ssaabanyarwanda ne bano Banyarwanda mbu naye era balinamu kategole kaabwe akabinja kaabwe nze kati mbabagambye ndowooza mubategedde bulungi amannya n'eddoboozi kyesiyogedde Pastor Bugingo agenda n'agamba simanza njogerako ali bubi forward tuli bubi oba okitegeera mpozi gamba njogerako mutta kuba ekyo kye mumanyi nkugambye amannya n'eddoboozi